Mbalamusiza mwenna buli omu gy'asinzidde. Mbebazaako mwenna gye mwetuusaako. Wano we tuli twebaza aba Radio 4 okubeera nga batukyaza buli wiiki ne tusharingako ku birowoozo byaffe wamu nammwe. Mbebaza nnyo olw'ebyo eby'obuweereza bye mukola. Nsooka okwozaayoza abazannyi baffe aba national team aba Uganda Cranes jo bagwiridde Somalia. Ogambye otya? Abantu badde basubira ezisinga kawo. Abantu badde basubira ezikola ezisinga ku ezo ezateebeddwa. Omupiira bw'ogubala si bwe guba. Tugubala bubi. Amugubala bubi. Yate kati nga siwulira be kalakaasa nti tetusamba. Tiimu bwegoba olw'omusamba bulungi naye ekyokubiri ndowooza mulaba abazannyi abatendekeddwako ebweru enjawulo gye baba nayo professionalism mulaba ekyali mu kyani n'ekiri wano omutindo gwe mwolesa nti kati musobola okugatta pass abaana basamba nalabye Kapradosi amanyi kuba abaamuteekateeka abasajja baba kuyisiza mu akademi zaabwe baba kuteeseteese ky'olina okumanya bakuteekateeka ne bakutambuza ne bakusomesa nti amagulu gonna gazannya. Nala bino ne yatandise jjo asambira mu Baton Albion or something like that muzungu ali awo Samura Toby ndowooza mulungi tanyiga takuba era they play the game while smiling. Abatakakiddwa kujja ku kisaawe ate ne bino by'abasamba biba byamutendekebwa. Omupiira gulinga nsi. You cannot get a product without investment. Si byakuveeri nti mutuweerewo results. You must invest. Ayagala omwana wo olwaleero asambeko ku professional football. Asobola okujjayo family agijjewo eri agiteeke walala. You must invest in him or her. Naye gogamba omwana wange njagala nsambe nga n'ez'omupiira gumugulira tagulina. Ng'olwokuba alina ekitone. Bwe kiba kusoma. Omwana bw'oba omuweereza ku ssomero omuweereza na kalaamu na kitabo. Kati bw'oba omuweereza mu kisaawe omuweereza naki? Na mupiira nangatto. Kakati as a parent, if you cannot even invest in the basics, why do you think talent y'omwana ono ogenda gitumba? Nga n'omupiira gw'emitwalo 8 oba 10 gukulema oggula. Niyo yagala asamba abeerenga Ronaldo. Bagambye nti waliyo abaskiringa abantu bano ne bamuwa particular skills nti asobola okubisa ebigere bibiri, asobola okumanya position awareness, asobola okumanya kikyagendamu okusoma omupiira okuva obuto. Nti waliyani nti waliyo ba coaches abakola kino ekintu ekyokugaba technique. Okugaba technical ability. Omwana avire ddala ku myaka 8 nga akimanyi. Ne bagamba nti aleetayo omutwalo oba 2 oba 3 buli lunaku. Abo bansedde. Ate n'avaawo kale basebo ne banyabo gundi agenze ebweru afunye sente nyingi Munnayuganda tatuzimbiddeyo na ddwaliro owulira omuddugavu ali kuzimbire nga bwe wamuteekamu sente mmeka. Okitegeera kyembaga nti we want byproducts of things bye tutayinvestinzeemu tutataddemu. Kakati omuzadde bw'oba otuddeeyo nga naawe oyagala omwana wo asambeko mu professional league mu investingemu. Omulabye nti talent agirina, omulabye nti omupiira agwagala, kuba bwona omugayaalirira ajja kgenda mu bayaga bamuwonoone bamuyigiriza okunywa enjaga. Naye wano mu investingamu mu holiday noga nti omwana ono ti kamutwalire ono ti oba kankubireko Honorable Nsereko nti kino ekintu tusobola kikolerawa nti weri Discovery Sport bino ebikuwa ti Discovery Sport biki byegaba. Tegaba sports consultancy, negaba mentorship and building of players, netunulira omuzanyi nemuframingira players contracts, netunulira coach. Kuba waliwo omu nga tayagala gusamba ayagala gutendeka. N'oyo omwana muwa omukisa. Nga mwana nenga abamutonga atendekeddwa kuba mutendesi. Yes. Oh, wow. Yes. Era atandikira ku beginners. Omuntu asobola okumala bulungi nnyo senior 4 senior 6 n'agamba kaliya yange egenda kubeera mu kutendeka mupiira. Kuba gwayagala ate agutegedde. N'atandikira ku beginners
n'agenda tugeze ku CAF license D, n'agenda ku C, n'agenda ku B, n'agenda ku A. N'abanga asobola nayo okukompitinga nabo abagala okutendeka ku national team. So tulina bangi abatendeka nga tebamusamba. Yo beginners license ya mwezi gumu. Eri abaana abakyala naddala abakazi nga baagala omupiira gw'abakazi kati weeguli. Eriyo futsal league weeziri ne mu futsal abantu batambuliramu and it's recognized okubeera under FIFA. Kakati omupiira is a big ecosystem mwe gye mutalaba. One from ticketing nti osobola okubeera ng'oli ku ticketing nga z'okola, 2 okubrandinga ne merchandise n'ogenda ne weekwata club n'oganze nkola marketing ne sales temunsasula buli merchandise gye mbatundira kwenja okulya ssente. Ekyokusatu waliwo investing mu talent recruitment. Oli n'aganze ntudde Teeso ngenda kunoonya ba left foot okuva Teeso nga baddusi kuba already abasinga olumu baba bawanvu, they are athletic, naye nganze mu training kubeera go Twitter left back gwe muyita number 3. Either left back oba left winger. Oba okumuteeka mu eri 7 emenya. Kitegeeza kyensi kyeyagala. A strong left-footed player with an average good height and with technical ability. Bagende bamugulwe millions za $2 naye ayingize sente. So the country can invest in talent. Naye no government eriwo nnyonyi terima muwembe esanga mulimire. Government yene yuko. Yekwata kwamaze bo balandiza kibaze. Balaba abakulu babeera mu bisaawe bawe. Balandiza kibaze tayinza na kubuuza. Nti gundi yalagawa Serumago olwamala ogusamba yaddawa. Ekyo tebakibuuza. Mulaba afa wali mu ddwaliro. Kubanga bano tebabuuza. Nnyonyi terima muwemba. Esanga mulimire ey'abano. Nkubuulira ne bana abasuubuzi bonna ntera nnyo okukibagamba nti eno gavumenti ekwagala oyina. Bwe bagga nti kati banka ekubanja tebaddamu kukubira ssimu. Olwo tokyali mukwano gwabwe. Ne mweno sports lwaki ngamba abantu ngamba buulirira nti there are many things ebiri around sports. Kakati gwe mbulira sports wano mbulire nti singa banoonya video z'omusambi bazijjawa. Kirabu zonna toyinza yadde kusanga training zaazo nga kuliko kamera. Kakati coach addayo atya n'alaga omusambi nti kye twakutendesa eggulo tunula wali ku TV. Kuba ekitukozesa bino ebintu bya technology to recollect nti omuntu ayinza okuba tasobola kustowalinga bintu bino naye eri kamera teyinza kuba compromised. Nti nagambye bw'oba 1v1 oshaping omubiri bw'otyo kati laba bwe wazannye laba ne bwe twazannye. Videos okomusambi ayinza okusanga some club games eziri recorded ate endala nga ziri ku national team. Kakati ze tuyina ze bayita smart cameras ezina artificial intelligence esobola okutracking omuzannyi nga bw'oginyigako wano ogibuuza nti shot player number 13 tulage movements ze zokka. Kamera nejjayo mu memory yaayo ne pointinga ku shot number 13. Number 2, with technology improving tuyina kye tuyita data analysis. Kakati data analysis oyo baanalayizinga omuzannyi data we abadde adduka atya, abuuka atya, runs ze ziriwa, wawa abadde asinga okubeera mu biraba batera obbibalaga nti omuzannyi ono yadde abedde midfielder naye n'omuyita n'atalowooza nti wamunyiigidde omujjayo n'omuganda nakutumye mu midfield. Laba obwedda buli bwe batulumba ng'oli eri wabweru you're out of position. Kakati n'omuyigiriza nti listen, as a central defensive midfielder otambulira wakati wano mu center and a little bit 3 yards out of your position. Why? You shift with the ball naye nga gwe blocking a goal oba ng'otunuulidde ku attacking a goal eri. Number 2, you receive with your weaker foot. Ekikureceivingisa ne weaker foot eno kiwe strength stronger foot okuba pass eri pinpoint nga ntuufu nnyo. Therefore naye ate bwo receiving ne stronger foot yo kitegeezo ojja kwetaaga touch 3 okukyuka okutunula.
omuzanyi muyigirize nga muto kike bayita scanning kijje mu kigambo ky'oluzungu omugambe weetegereze ebikuliraanye tutya tunula emabega bw'oba oli wakati olabe ani akutuuse emabega nti teri ate ku side ku ddyo n'ekkono obanga asala oluguudo kaakati omuntu yenna bw'akola nga asala oluguudo kimuyamba nti kimuyamba kitya nti abeera n'okwetegereza mu kisaawe kyekimwetoolodde naye ekigambo bw'okimusomesa n'ogamba scanning tategedde scanning kyeki kakati omupiira basoma musome omupiira basoma musome tusoma musome tetugwira mugwire era bw'oba okyagwira omupiira ng'omanya gwe ekyo ky'oliko toyinza kufuna progression kakati kitegeeza we must invest abaana baffe oteri mwana atasobola wa mugagga oba wa mwavu omwana kasita omulaba ng'omupiira agwagadde muwala oba mulenzi mu investingemu olwaleero scholarships ezisinga okubaayo okutwala abaana ebweru n'okusomera mu mawanga ag'enjawulo za sports omwana omutadde mu swimming make sure akikola with perfection omwana omutadde mu weightlifting akikole with perfection omwana omutadde mu football akikole with perfection goyinza okugamba omusituzi w'ebizito weightlifter anaatuuka wa my dear sports zonna ziri competitive mu nsi yonna weightlifter nga byekwasa ali Germany Munich n'abalala so ebintu bino bwe tutaba investing emu nga tulowooza tugenda ku investinga ku tail end tekijja kubanga kimanya ulonje government eno mubadde wano mu biseera bya kyani nga buli omu ticket it's a business online olwaleero ticket za World Cup bazitaddeyo already genda online ku poto ya FIFA yes the first round ye yaba bayina visa card ngamba nnyo abantu buli omu beerako ne bank account genda ofune visa card ticket etandikira ku $2 oba ku 3 even as low as 10 walootako genda olaba omupiira e Canada era olinda nsereka akutegeerere babyekolere genda okonsalutinge bano ba sports gundi akuyamba akuteeremu poto ojjuzeemu email 2 waliyo omulimu gw'aba volunteers bebeetaaga okukola mu World Cup naye kinaakuyamba okuweerezaako ka plus okugamba nti ate ndi muzannyi wa mupiira eno nabo babeera ne leverage ogamba teeka mu byoyina nti na volunteeringako wano mu marathon good kitegeeza omanyi crowd control 2 nzannyi omupiira ne bw'oba muwala nti ndi license soccer player very good kitegeeza omanyi kyoyogerako 3 njogera ennimi ez'enjawulo meaning singa waliwo abazze nga bamanyi French nga waliwo abazze abamanyi English nga balaba bamanyi Spanish you can direct them okitegeera kyegamba nti therefore emirimu mingi nnyo mu nsi egiri global naye nga abaagala ogikola mazima ddala tebaliiwo batono nnyo ate bali mbaana baffe kakati omwana mu kifo ky'omugamba nti essimu gikolereko bino essimu eyo eriko omukisa nsiba wano nga nkigamba nnyo abantu nga nvuddeyo eri mu sport nga bwe mbagambye ayagala okuimprovinga talent y'omwana era nkikuddiramu invest so role ya government yeri wano teyina ene yamu kubanga mbala luli bagabane sente basubizo ogabira abaana sente ze batannafuna 1.2 billion nkugambye eyo yo giveeko zijja kutuuka as a matter of fact olwati batadde mu mukono simanyi mu sports mukono ki kakati ataasambye afunidde wakubanga ataasambye leero yagenda okuba national team player encha namba 2 bwe zinaatambuliranga ku bisuubizo ojja kusanga nga waliwo enguzi okuyingiza abazanyi bwe nkuyita nti okimanyi eno basuubiza kakati ekyo kikyamu yes okusuubiza kulungi it is an added advantage ne fufa ebadde bawa bonus true ekyo kimu ekyokubiri to investing ennyo mu harvesting young talent sowing the seed okusiga ensigo kati ffe twagala biwedde omufirika wonna waaba oba mu byabufuzi
ekizimbiddwa gye kiggwera ajjayo omutwe kyovula bakyusa ebibiina oli ebyabadde agamba ngenda wali kitambula lwaki tozimba kino why don't you build kyolimu they just switch omuddugavu tabeera ku kuzimba kuba ye talina idea nzijukira nasinkana omuvubuka gwe bayita Taddeo Nkwanga ali eyo Kiboga muvubuka alina emyaka 23 nangaaho nalebo njagala onkolera ekintu kimu twali ku TikTok Honorable Nyamba sirina nyina kasooli naye siina amugula nyina asobola omumpa noonya katale ne mugamba osindisa asitami ku simu kwennyini kwe nakubira ab'omu Kisenya abagula kasooli ne mbagamba ono muwagire okuva lwe twatandika tegunawera ndowooza na mwaka kati ayingiza miliyoni 3 buli wiiki yeah mukusuubuza kasooli 100% amanya abamulina amanyi n'abamugula era yabadde nti honorable naye buli bwatunda mpaayo emitwalo 10 ate sigejja mutima kuba nange era siina kinene kye nakola kiri awo naye ne bw'aba tampadde omwoyo gwange mumativu y'omu ku bantu abavuddeyo nanga nti honorable nti nze nja kuwa obukadde 2 waakiri kankubye ebipande kuba nzijjukira ettaffaali lye wangattako olwaleero bwe nnyimirira ekiboga bwe nayimiridde ekiboga okusaba akalulu k'abavubuka bonna bakampadde bakamuwadde Nkwanga tewaliwo kubuuza nagandi the reason is very clear buli omu yalabye nga nze kifaananyi ekyokulabirako ekisinga obulungi saagabye na ssente kubanga amagezi ge wampa kakati bano abavubuka be nafunye bali mu ecosystem enkolera genda okuŋŋaanya ono buli akuŋŋaanya nga muwaayo 5 buli akuŋŋaanya nga muwaayo ki nanga kati njagala ku improving anzireko ne mu mmwanyi kakati nange kyenva namugambye eggulo anditisiya ne mugamba tuzimbe kye bayita commodity exchange support center nanga wanji ne mugatu improving idea eno kubanga mu East Africa wano wonna tetulinawo commodity exchange center ebyobulime one stop center etya nga bwenkuba wesimu manya ayina eddagala erifuuyira manya ayina ensigo ezayingiziddwa manya ayina akatale kwebyo ebya ku birime ebiriwo 1 ekyokusatu nze kennyini nsobola okuyingiramu oba omuntu omulala nga commodity exchange broker nga bapuulinga resources nti tugatta ssente ffenna ewamu ne tugula commodities zino ne tuziteekako markup price ne tuzistowalinga kati simanyi oba osobola okiraba why it's not easy for an ordinary eye to see an investment mucho you register all farmers ba farmers bano bwe mumala obba registeringa kitegeeza musobola okuleeta ba investor nga muba combininze nga sina government nti investor omu agenda ebundi bujo n'abagambwe temufaayo ntaddewo storage facility eya koko kubanga koko bamubba koko kile eri ku mitwalo 28 mitwalo 3 yensigo ezikaze esatu ate agenda akulaba omujjako ndoza kati bali mu season kati kye balwana ffe twanikira ku musana basajja battu kati enkuba buli bwetonya mwisi kyabeera mungi ebbeeyi nekola ki kitegeeza oyina kubaleetera dryer as an investor n'ogula dryer eno nga nnene nga dryer eno ya miliyoni 15 oba 2 n'ogitwala wali kati kankuwe nga investor n'ogaa buli ajja wano ng'ayina tugeze kilo ze 10 nzidryingira mu ddakiika 3 ne ku mitwalo 5 oba 10 oba ntegedde kyegamba now ebyo osobola kubimanyira mu one stop center eya commodities and grains kubanga bw'otuukawo wali n'otubuuza nti eno waliyo ki tukubulira nti waliwo abalimi bwe bati baproducinga gundi bweziti bw'aba kasooli awo inawo metric tons emitwalo 5 mu buli season kati olwo investor ayingirayo n'agaa nti kiboga kyankwanzi mubende kanteeke center 1 oba kanziteeke ku sub counties
kitegeeza nti omuntu ne bwaba tali mu ecosystem ya agriculture asobola okuinvestinga mu agriculture nga si mulimi yekka wabula ne wano mu chain ya value addition n'abeerawo ontegedde nti waliyo agenda okutandika agambe nti Honorable Nsereko nti mbadde nsaba twegatte tugule ebikongoliro kungu toseka mpuliriza ebikongoliro musuula bisuubezi bitujja ku kasooli kakati ate ezo ssente tubikunganye tubigule mwe mubimpe buli ayina ebikongoliro bimpe obyagala nnyo bakuwuliriza n'abalimi bakasooli ali kuno ngenda baziweereza gwayina ekikongoliro kimpe okigula otya ate gwobadde okitunda otya nawe obadde osuula ampuliriza kakati okitegedde olaba omuddugavu wagenze nti okigula otya ne bwe mba nkigula siringi 2 gwobadde osuula kisuule meaning bwe nkusanga n'ebikongoliro 100 ng'obikuŋŋaanyiza ne bwe mba mbigula siringi 10 oba 10 na kinene siringi 5 oba 5 kitegeeza nkulekerawo emitwalo 5 gw'obadde ogifuna mbadde sigenda gifuna obadde osuula biki mbadde nsuula kisuula naye nze bwe mbikurashinga ne mbigattamu ekiriisa ekirala nkola animal feeds eziriisibwa enkoko eziriisibwa ebisolo ebyenjawulo n'okukolamu kombucha drinks oba ebisigalira n'enkolamu fertilizers. So in so doing tulina okusomesa abaana baffe to think beyond what the ordinary eyes see. Ensigo y'ovakkedo kya bugagga ne buli omu buli amala okusala ng'akola ki kati gwosobola ozinkuŋŋaanyiza nti bakasuka nkasuke nanti bazikuŋŋaanyi nazo zaagala nze nzikime bwe naazisaamu obuwungu ojja kubulaba eringa era eya okura buno bu okura seeds buli omu naye kiddayo ku bakulembeze tebayambye bantu nedda anti y'omukulembeze gw'ogamba akuyambe yamanyi mumanyi gwe wawadde olonda wafaayo okuwuliriza oba gwe nnonda ategeera kiddayo ku buli kyambuuzizza tulonde bulonzi fulaaga z'ebibiina ze bituwadde oba tulonde bantu oba musiru nnyo okulonda obulonzi fulaaga y'ekibiina kubanga oba olonze kibiina oba tulonze mumanyi muntu agenda kuyamba kuva mu mbeera gy'olimu kakati abaddugavu okutuuka embeera nga balowooza nti politics kya muzannyo bino byonna byenjogedde is life transforming kyekiri kye nagga nti omuddugavu ekimukuumidde okubeera waali nga buli waali niyale mu buli nsi alinga ekisekererwa is one thing kwe kugaana okukkiriza abamanyi ng'ate ategedde nti omuntu yenna agenda okusigala ng'ali wa wansi ng'alinga omukolimire ye muntu atamanyi kakati gwe tomanyi ate okkiriza okulembera munna atamanyi beba muzibe ababiri ogezaako okugenda okudduka emisinde teri agamba munne nti ofulumye layini kati muzibe ne muzibe bakola ki beetambuza kakati mumwe mu society mujje muwaakiryo alaba abalengerera ababuulire mulekeraawo ne bw'aba wa kibiina kyange nga gwe naweereza ye yasobodde okujja okufuna kaadi naye nga mulaba talina kyabagattako temumuwa ojja kuba toligize bantu I'm telling you mujjeemu abasinga obulungi kummwe ng'oyo abasinga okutegeera n'okumanya ebizibu wammwe n'okubisolvinga si yasinze kukola musono gwa nviiri simanya yasinze kuyimba yasinze kuwoggana yasinze kukola bwati yazinye nnyo akadodi kakati bw'amala okukazina ne mumala ne mutiikinga kakati mutuuse bannaaye Honorable Nsereko singa tufunayo ng'ababaka ng'abafaanana nga ggwe bwe naba bawadde mu abalonze oba mwalonze basinga kuwemula society kyeronda kireflectinga bwefaanana nkubulidde olwaleero oli musuubuzi nti muganda wange okusalawo okwo wakati w'okuwa omusolo omungi n'okugaggawala kuli mu kulonda mu 2026 Honorable Nsereko otutuukako ddi eno ffe omuddugavu ono mu mutwe gwe mulimu ki I want you to tell me nkugambye
I reduce kwa emisolo gyonna ngimanyi mbadde eringa nkulwanirira omusolo guno gukke nosanga omusuubuzi very busy tebimukwatako tomorrow agenda kugamba mutulwanirire honorable tugaddewo amaduuka batukyajinga mu $. Shut up. Kubanga bino byenkugamba nti as a president njagala bijjawo ate osirise gwe kennyini tandika okukubisa ekipande kyange okitimbe mu dduuka ali buli ajja okugula ng'omugabo oba okyayagala okunsangawo munnange yoono agenda okunzigirawo omusolo munnange yoono muyige okuvotinga values and ideas mu kifo ky'okuvotinga ebyekinyumo tunaba kugenda mu birala waliwo na alemedde Kenya kusinga message nga mukaaga agamba honorable abductions ezigenda maaso ziri political kusira kundaba yo ebyo nja kujja kubyogerako kubanga bibaddewo kuva that so katusoke tuwogere ku bitukulaakulanya ffenna then tudde ku ebyo kubanga yes abductions are very absurd which I would consider arrests but of course for words of convenience people call them abductions you know nabadde ndaba aba ICE mu America nga bakwata ba immigrants for convenience oliraga Trump is abducting people well we can talk about arrests because when someone is arrested and arraigned in court because an abduction means omuntu omutwala incommunicado omutwala n'omubuzaawo nga ababe nga n'aba mututte bali mu kumenya amateeka bamenyi b'amateeka naye oli bwe bamukwata ne bamutwalira ab'amateeka of course what is unfortunate nze kyenvumirira kyesaagala whether in Uganda or anywhere abantu okugenda okukwata omuntu nga tebali mu uniform plain clothed people I think that's bad n'okozesa emmotoka ezitamanyikiddwa nti za police President yakyogerako nga akalulu kaakaggwa I thought he was serious about it naye nekindaga nti teyali serious about it I don't want to believe nti tamanyi kigenda mu maaso so kwekyakibuuziza the answer is very clear it is a very bad occurrence kubanga abantu bwe baba batwalibwa mu mbeera eyo kitegeeza n'omuntu wa bulijjo ajja kujja atwala omuntu ng'oba bayeekera oba ki bawamba omuntu ne bw'anaaba wa gavumenti bamubuzeewo nze nakirabako ku kooti nga batwala akamba MP n'abalala be baali bayimbudde kooti so occurrence eyo si nnungi nakiraba ne Kenya one recently bwe waliwo gundi z'aba Gen Zs yeah I don't think that gives a very good image eri eggwanga lyaffe abali mu kukikola kyonoona ekifaananyi ky'eggwanga kyemugamba nti musasulira ssente mu kipromoting ebweru ekyokubiri tekisiiga kifaananyi kirungi mu mbeera y'akalulu gye tugendamu ekyokusatu kiragira ddala nti human rights eddembe ly'obuntu lityoboolebwa mu ggwanga omuntu yenna bwe muba mumwetaaga musobola n'okumusamuninga najja n'agenda ku CID oba ki bw'aba aganye then you arrest the person bwe mumuarrestinga ne mumuarraininga mu kooti n'alabikirayo I don't think okugrabbing omuntu nti yabadde actual threat kubanga omuntu oyo yina okugamba abadde actual threat kukiddirira naye osobola okugamba nti agundi tukwetaaga ne mukiyisa ne ku TV nti waba aganye abantu bagaana naye munnaye bakuyita gw'otakoze eki gw'otagenda ate nga bakwetaaga so ebintu ebimu byetaagamu amagezi ng'abantu baffe babikola unfortunately bo baagala kulaga might versus reason so ekyo kiba tekigatta ku nsi at the end of the day kyonoona image y'ensi nekitulaga nti ate tukyali b'amabega nnyo mu kufuna obwenkanya so ekyo nkyadressinze nga bwe kiri nsaasira abo ne famire zaabwe bakwatibwa nkubiriza ba lawyers ab'ebibiina ebyenjawulo okuvaayo okugenda okugezaako okukola omulimu gwabwe mu nsonga y'okweyimirira abantu bano n'okubalabisa mu kooti ekyokubiri waliwo eyabadde ambuuza ku nsonga ey'okwegatta kituufu okwegatta kujja kubaawo ebibiina mwegatte tugenda kutandika various engagements weeziri ze twatandiseeko
era maasawo abana aba willing okwegatta nze ndi available era natandise dda obuvunanyizibwa obwo mujja kuba mulaba okulangirira ndowooza mu wiiki eno obeddako Katonda nga atuwadde obulamu okwegatta okunaatandika ate tusseewo n'okulala ne steps endala fenna tujja kukiraba of course agali awamu egaluma ennyama naye ate nga bwe nababuuza twegattidde kuki nze ebirowoozo byange mubiwulidde wa amaze ebbanga ng'obyogera byange biibyo kakati tusodo oluso kuba okwegattira ku ideas kwanza njagala nnyo twegatte ekyo si kibi naye nga tupresentinga ki twegasa okufumba emmere tie naye ate omu agifuuyisaamu munnammwe ate mumusanze afuka agiwamu obutwa kakati mmere ekije tuba tugenda okugabula abantu mulina okubaako n'emiramu egyesimba principle komwegattidde what is our mission as a nation nzikiriza tutuule mu ruumu kyekiri kyeggamba nti okwegatta principal nti munnange tuwe ku mission yo nti eyange eri bweti ne bweti ne bweti kyekiri kye nagambye nti when people fear contest of ideas batandika okudduka ne bagamba kituufu twegatte kuba ffenna buli omu ayina amaanyi ge ayina n'abagobereza era kyandibadde kirungi bonna be bakolera ewamu naye kuki nsonga ki ekyo abantu bakyagala era wanditandikidde okugamba nti abannaye beemupi bonna abeesimbyewo ne gwe bammye kaadi mu kibiina kyekira bonna beegatte kwega njagala sipiriti eyo ejje bonna beegatte tukole ki nti tukole kino kubanga bwe mubala okwegatta eno waggulu kakati ate wansi mu harmonizinga mutyanga buli kibiina kiweereza okunominatinga kubanga the principle must be a shared view okuva waggulu paka wansi so ekyo si mu mwoyo mubi newankubadde okugezaako previously tekwatuwa results nnungi kuluna zijja kujja naye abana abaagadde we will reach out to them taking up the higher moral ground, we will reach out to them on matters of unity. Mbadde nzija nga nkubuulira we are investing in the one-stop Ferwachi Twina Farmers League. 68% of the people in agriculture. Kakati Uganda bwe tuba twagala okugissa ku mutindo nti gigerageranye ne Ukraine bamala okungula wheat oyo ate abali mu lutalo ne baliisa Uganda. Nti engano yonna ne mugijje Ukraine ne Russia bali mu kulwana naye ate baliisa ensi nti ki bwe bamala okungula bino tebalinda musana kuba tebagufuna na gumala ne bagino omukaza bakukaza na byuma definitely awo wali ensi yavaawo dda okwanika kutundubali oba mulujja byebiri bye naggaye nti bwe tulaba ebyobugagga bye tulina tubikonvatinga tutya into money. How do we convert the wealth around us in form of money? Let's start with the basic wealth. We have weather. Rain all year, correct? Yes. Sunshine all year round. Good temperatures all year. Kati ekyo kya bugagga. Abalala tebakiina. Israel ne mu desert sezo yonna gye mulaba Oman ne wa ekyo ekyobugagga by strategic value fe Katonda yakituweera ku bwereere bali tebaakifuna. Kakati tugende ku kyokubiri n'amala n'akuwa ettaka ggimu nga liriko obutonde bw'ensi bulungi nnyo oyina ebikula bw'osuulawo ekijanjaalo kikula bukuzi bw'osuulawo kasooli amera bumezi buli kimu kya green ekyo nakyo n'akikuwa. Kati nze njagala olabe obugagga Mungu bwe yawa omuddugavu bwe yamala awo n'amuwa ebyobugagga by'omu ttaka. Luli nali naawe nga nkusomesa ne nkugamba nti gwe baayita explorer golowooza yali azze kukola ki? To find out wealth. An explorer azuula bya bugagga we biri. Were they tourists or they were explorers? So they came to explore what? Yabugagga. Eri industrial revolution yetandise. Abampuliriza industrial revolution kitegeeza batandise okuteekawo factory. Factory zikolera ku bintu bisatu. Ekyuma ekikola, amanyo kikozesa ne raw materials kikolamu. Nziriramu. Ekyuma amanyo kikozesa raw material egendamu kino kyoteekamu. Ekyokusatu ekyandibadde ng'ekisembayo ge masannyalaze.
naye bino byonna nkugambye nti oliye bwe yajja mu myaka gye yayingirawo mu myaka ku luvannyuma lw'emyaka 5 yali azimbye leero afulumye kopa afulumye ttiini yeyo factory gy'owulira eya ttiini mining yasookerawo ddala entungamu 1925 Wolfram tungsten 1925 omwaka wa 1925 kakati Katonda naddira omuddugavu n'amuteeka n'amutuuza ku bugagga buno bwonna n'amuggyako okumanya eyatukola bubi teri kintu kibi abantu bano mwenna abali kuno the biggest enemy in life is obutamanya kuba omuntu atamanya ayonoona ate nga tamanyi nti ayonoona nga ye alaba ali confident nti kyakola kituufu nakubuuzaako if it was democracy how come China ye biggest competitor with America fambuza balonda ddi how come China sank all those so-called democracies democracy nga bwe tumuyita is a sedation pill kize mu Luganda sedation pill chechi akalagala ke bakuwa okubongoota akakerenda ke bakuwa obongoote ye demokrasi ono wokusimba owokulonda chovola abo musajja mu Singapore yaga nti tetugenda kutwala demokrasi wa muzungu nga bwali nti buli avaya jebuzi kitya n'abazungu tebakikkiriza bakiwagika ngero yagalo kikakasa genda ofune empapula za Bungereza wetu wali bannayuganda bangi wali owulidde kaavuganyeeyo lwaki bo tebaagala kufuga keeyo nga n'empapula baazifuna nga batuuze be bakiwagika muteeka wali mu mateeka bagamba okkirizibwa naye ne baganga tonnatuuka sooka oyite mu bukuŋŋunta nga 8 naye wano baggaa bugambi gwe genda oggyeyo bujja mpapula okulembera abakuliraanye gwe kiwakisanga mu nsi ki nti buli alina omujoozi ayingire buyingiza asambe kakati ekyo ye demokrasi gwofuna mu Africa yenna ali awajje aleeta buli kasasiro n'abamanyi kakati ogenda okugwa mu parliament mutuuse ku biru eyogera kuki nti mining ne mutandika upstream downstream midstream gwoyogera naye alowooza muyimba luyimba nga tamanyi relax knowledge kakati twali ku tteeka lya oil and gas twogera ku upstream olina alowooza oba kiki upstream bambuka oba ki naye upstream mu lulimi olw'amateeka n'olwa mining kitegeeza eri gye basima n'ogafulumya midstream tugeze osobola okugalongoosa n'ogatambuza downstream gy'ogatadde okugatunda remember ono gwe muzze naye ye bagambye bugambi nti woolaba kaadi tiikinga amanyi n'atamanyi nga muyisaawo etteeka nti basebo ne bannyabo amafuta gonna mu upstream tiyetunaagagabiranga abagwira nga gabwe kiri tayawukanako n'oli ate asoma ndagaano ya Lwenda kuba tamanyi yasayininga buki bana batuleetera obuzibu mbegayiridde do not send us everyone olw'okuba mwamuleese buleesi ye yagenze nnyo n'azina akadoddi n'agamba gundi abeewo at the end of the day bye bizibu bye muli mu kufuna nti muweereza omuntu ajja okudibetinga ne bansereko ku musolo nga tamanyi canons of taxation kati abagenda kuteesa kiki parliament gye mugendamu yessa omusolo yeteesa ku budget yekola obwakalondoozi teekako parliamentary session twali tuteesa ku musolo nga tuli mu 9 abaali boogera saabaali boogera abaliwo nga tuli 9 people 9 members of parliament ate abalala nga ate amanyi bye mwogerako tax code tagimanyi addayo buzi yebaze oye
oye mumuweereza tugenda bwaba muntu oweereza musawo kubaaga muntu wo kakati eggwanga ye muntu wo atodidde ogaye nti tulonde buli abaaga ne bw'aba akola mu lufula kasita amanyi okubaaga nga mu kinjaaji ajja abaaga omuntu wange awone after all bonna babaazi kikolawo ekyo ye muntu waffe yo waffe nkukubiramu mu kifaananyi ky'omulonzi nti oddidde eggwanga ligeraageranye n'omulwaddewo gw'oyagala omutaasa awone naye bwe bagga nti musawo kyaliwaawo noga muyite gundi Juma omukinjaaji bagenda kutta muntu wangi omuntu abagenda kumutta nti bonna babaaga kati ye mulonzi bonna babaazi my friend just because one is a butcher and uses sharp knives does not mean that he can be a surgeon. Yeah. There is a difference between a surgeon and a butcher. So if we do not equate our nation to a sick man who needs a surgery but only needs a qualified person to administer this surgery, then we shall not have a successful nation. You can equate it to having a butcher conduct a surgery on a person just because he's used to having sharp knives. Tuli mukasera akenkizo bana Uganda balina okukolera key decisions. Key decision. You're a trader. You're dealing with the tax policy. Who do you want to lead you as a president? My program on the tax policy is there. Goli musubuzi, any trader with sense in the brain must go and vote for EPU. The reason is we stand for low taxes. As simple as that. We want to reform the taxation system and how taxes are farmed. We will halt the rollout on IFRIS. So it's up to Uganda to negotiate with Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni. At the end of the day, you will get nothing. But you have the whip. The power is in your hand. We are appearing on the ballot paper. You're a trader. You want low taxes. You don't want to be charged in dollars. You want protection and security. You want low interest rates. I am here. I offer myself. There's no problem. You have a choice. If you want to go with the current, go ahead. Baba seizing ebintu byamwe ku airport, ne babiteeka mu storage, ne bamala ne babalyako enguzi, tebabifulumiza, business zammwe zigudde, gogamba abeewo. Kakati gwe baba bayita okugema abantu gira mu mbuzi. Anti ogambye ate abeewo akusudde abeewo. Akusuula abeewo ate ye nga yeewera naga nja kubamalawo mmwe. Abaleeta kalifuuwa. Nze ngamba start slowly. You can even start by importing. Gather capital otandike value addition. Adam's theory of growth yerije nagamba nti buli nsi ekole kyeyinako leverage. You cannot do value addition on everything. Kuba oyina ky'otayina omulala kyayina. Meaning certain things you must import. Naddayo ku luli n'enkugamba nti President Museveni aga nti tusobola okukola iron and steel. Yes, but at what cost? Okuproducinga emitayimbwa egyo oyina okukozesa amasannyalaze mangi nnyo getutayina. Meaning plant eyo gy'oteekawo efunye emitayimbwa n'egiproducinga eyina okubeera nga eri ku more than 100 megawatts nga ziwa yo yokka. Producing 100 megawatts, you need over $300 million or $200 million. Ezo tozina. Mwegase ne Kenya, mulete sponge iron, producing into metal bars. But to produce tani emu, you need 2/3 of coke coal. Coke coal, ojina mujawa, oyina importing from China. Kakati, omutayimbo ogugwo, gugenda kubeera more expensive than ogwe China. Reason being, simple logic, cost of production. 2, you don't have a railway line. Agenda kutambuza
amayinja ago agazitowa bamaze okugasala Emuko mines Kabale ogenda ga transportingira ku luguudo ate mu sino track oyo noone nga n'omuzungu in 1896 yakusinga amagezi n'alaba nti bulk commodities are transported by what? Ekibuuzo kye baabuuzanga abaana mu P1 paka P7 I think P3 paka P7 what mode of transport is used to transport bulk commodities? Answer ngomwana kugamba rail transport kakati fetwagala zitambuliza mu motoka oyina minister president ye yaganti atutiziza cabinet y'aba fishermen and this is his own admission. I have a fishermen's cabinet ntudde nayo empabule kutunatambuza tutya amayinja ga iron ore nagamba road transport so a minister atasobola kuwabula munentya Mr. President nga tunagenda to extending railway line egende wali social raw materials Kabale. One, it can transport people but it can also transport the goods. Kitegeza you relieve pressure on the road. It is less costly to extend the railway line for 400 kilometers kubanga ya products ne bweta ba standard gauge nga just meter gauge netambula okutuuka eri basebo ne banyabo be balina okulonda mu ba minister abategeera ebyo mwaba wa senior 6 tamanyi yagenda kuna benchmarking nga kunse ziri mu mining. Every place where there is mining there is an extensive what? Railway network. Look at South Africa. There is that extensive. Definitely. Congo. Wonderful. Congo buli kimu basobola kikuba nga balwana tebakuba railway line. Omanyi lwaki? It is their lifeline. How do you evacuate copper from Katanga? Chovola bengudo za Zambia zonoonese. Naye remember nti abasajja in as early as the 60s they thought if you are to exploit minerals from Zambia and Congo, evacuate them because Zambia is landlocked, ne bazimba gye bayita Tazara oba Tanzania railway. Tanzania Zambia railway evaawa from Mombasa to Kabwe, Kapiri Mposhi, Kitwe mu Zambia paka Zambia. Ero yingidde Zambia Kabwe, Kapiri Mposhi, Kitwe to link up ne railway network eriwa eri mu Congo kwabo otuuka Kitwe oba kumpi ne border ya Congo. Gwolese te ya analyzing why the issue is to evacuate not only finished products but also raw materials and hit the access to the sea. So Uganda had 2 routes, 3 routes. One, either to go through Tanzania or to go through Kenya. The third route Ojiman to go through River Nile. Uganda can be linked by water to the Mediterranean Ocean. Yendowooza yo geography owa mugwa kakati stages of a river. The young stage oba youthful stage eyo ebedduka okitegeera eyo ebaamu rapids young stage river kwetandikira waliwo gutandikira ku gundi kubanga river flows from a high altitude to a lower what altitude. That is true. Kakati bweve eno mu Uganda waggulu ku high altitude. Exactly, that is why Uganda is at a higher altitude than Egypt. Kevola muga gukulukuta bwe gukulukuta gukirira wa the principle of gravity. So wano speed nyingi nnyo wano we gutandikira guba naro kuba gubeera mu young stage gufubutula amazzi mangi kyevolaba nti at that stage osangawo ze bayita rapids and waterfalls. Kiddemu rapids and waterfalls Bujagali, Karuma and others kubanga pressure eba nnene. Bwe gutuukaawo ne gutandika youthful stage. Mu youthful stage it starts meandering
looking for ways it meanders nebanga olusota bweti then speed ne stabilizing in the senile or old stage yetandikirawo okuviira ddala Sudan kyova olaba nti there is water transport from Juba obadde okimanyi abakoza river nayo yes ne bagenda paka bulungi nnyo paka Sudan ye Khartoum okuva e Khartoum ne gugenda era osobola okuteekako goods paka Misiri from Juba. Kakati why do you have water engineers? The role of water engineers bandibadde bakola research one ogazia nemwe Egypt yajja eno nebawa sente nebasedatinga Gazia, it is a third route for transportation. Nti twandibadde tudro the time goods yandibadde zimala okutuuka mu Europe yandibadde lesa. Twale tugazize eno. Tambuza. Twala. Wa Mombasa 1800 kilometers. Marajao yambusa. To export coffee from Uganda to Sudan. Oyina muyisa Kenya. Ata agende ku Port Sudan waggulu 1800 kilometers by road, not even a functional railway. Bannamwe bonna bakola railway ne bagituusa ku border yamu mwesen ku musolo gwe bateekako kwaliko railway charge gye bayita infrastructure charge bazirya tu omusolo gwe twajja ku heritage oba mujjukira tax tribunal agenda netuula nga president agaba ino tuwo omusolo gwaffe companies exploration ez'amafuta batuwa about $425 million gendo babuuzo bajje eziri bazirya babuuze ziriwa standard gauge railway it has never taken off eriwa mwagamba sente zigenda okuva muno tugenda zikozesa okuteeka mu energy fund n'endala energy fund gye ziri simanyi omusajja Kalisa yaleka akoze energy fund diriwa mbuuza gwe bazirya why find a society that is highly ignorant it doesn't follow nga n'abakulembeze tebategeera kubanga omuntu atali informed buli kike batwala butwazi obanga tamanyi baba wa sedation piru akalulu ne bakuleetera abayimbi ne bazina ne baawula amagulu paka gwali ogenzeko kulale nga mazima ddala n'obawulira nga boogera bye bagenda okukolera eggwanga abantu babateerawo omukyere ne babateerawo ebyokunywa n'abayimbi ne babagamba mubeere bulungi genda olonde buli woolaba akabonero kaffe mweraba gwe omulonzi yakoze ekyo tonenya muntu yenna bakuguze t-shirt ne bakugula amazzi ne bakuleetera n'abayimbi be basasudde bakuwadde ekivulu. Look at how cheap an African is. That is how you're selling the future of your child. Ezo bazita sedation piru kiddemu sedation piru oli mukutunda future ya mwana wo bakuwadde mpeke ekuwebasa obongote bo bayitewo kabaka yabaga nti temubongota Ssaabasajja yagamba kubanga buli abongota bakutwalako n'ekyandibadde ekikyo because you're not knowledgeable enough, you're not allowed to ask questions. Gwe tunulire ebibiina by'obufuzi ebisinga when people ask questions either baba wemula oba babagoba eno mukiri mbuyinza babakwata ne babasiba bobuuza ebibuuzo why do otayina kusukka fe batubugambira waabo barebo fuluma zijukiranga bakutwala fuluma tinka bannaye nembaga atufulume tugende tukole ekyaffe abantu bali tutegeera olwaleero we are not just building for elections, we are building for the next generation. Omuzadde ali eyo tunuulira omwana waali ku mugongo gwo kawalaka nka rahma omuweerera nabasomesa sente ze muteeka mu mwana naye bw'omala ekyo kyekiddako kyekiba 1 times 0 what do you get 0 10 times 0 what do you get 0 kakati ono amala obudde ndimperera omwana owange nali Kampala parents owange ku international owali mu UP bwe bafuluma bakoleki. If you don't start thinking about that, about a leader
who can inspire your child. Tunulira all presidential candidates nga bwe tuwesimbyewo ogambe nti bannaye nsobola kuleeta omu ku beesimbyewo ani n'ayogera n'omwana wange okuinspiringa future ye. Who? Bw'otuula n'omwana wo ku TV yawuliddeko ku contest ya ideas oba debate nti sebo tubadde tusaba otubuulire ku agricultural policy eyo nganze bwe njikugambye nti one is to create the full chain of value addition, protecting the interests of the farmer, but also creating a market for our products nga ziri well harvested, post harvest handling nga nnungi, where we need value addition we invest mu bantu okubawa free capital naye ate era nga tubanoonyereza n'obutale ebweru. Tutandika tutya one stop center ereeta ba investor by gathering data okumanya nti at real time manye ensawo z'ebijanjaalo Uganda bye producing kubanga buli farmer ali wano ku kibatu era bw'amala okuproducinga products azentaringa era bw'aba teyakoze bulungi manya nti lwaki waabaddewo low harvest erwengo ey'ebijanjaalo. Was it because of the drought? Waliwo yabawa pesticide enfu oba ettaka terikyalina bigimusa twongeremuwa. Kakati oyina ministry ya agriculture ng'abagiddukanya baasoma kuba mundu abagiddukanya. The president has deliberately deployed military men to run agriculture. Eyo ye Uganda. Ovudde ku agricultural trained extension worker gwe baasomesa ogenda okujjanjaba enti detectinga pesticide efaananeta olese mukubi wa sasi omoto wawaka omoto kakati ayimbe omoto wawaka ng'aguyimbira kasooli akule oba. Tumalirize tusibule hono ya mwenna abatambulira ku programu yaffe buli lwakubiri nsooka okwebaza abatesitese bafe abalungi aba Radio 4 abatuwa omukisa guno okwogerako gye muli nembebaza nammwe okuwaayo obudde bwammwe kuba amasannyalaze gammwe radio zammwe ne time yammwe okubeera nga mutuwuliriza. Temuvanga okwo tutambule n'okumanya wano wokka wooli woosomera.